omulungi akubite kwa Rose Media yuji nkwaniza nakolo nkwebaza mu jana joto saking alam kona subscribe nze tuyanza nyo tuyanzege ate nabana subscribe mwatera ko notification obera ngofuna video mu budde video jimpere comment ne like mukwano tuba tutesa mukosonga zana zetuteesako kakati na mawulire mangi naye amawulire gengendo kuolo nakolwaero gega mwana mulenzi Balaam nga ye mulugunyeri Bobi Wine olw'ensonga nti abasibe bana abateereddwa Bobi Wine yabuddeyo nakakasensi nti beefudde ate nga baali balwanirira ddembe lyabwe kakati abasibe bano bwe bateereddwa batadde emundu wa Bobi Wine nga balaga nti be babakaka era nga bwe bazze balaajanira full figure nga bagamba nti no ebino ebikolwa bye bagenda mu ebyokwekalakasa ebyokubeera nga bamenya amateeka balinga basendekererwa nupo okusobola okumenya amateeka nga balaga nti ebbanga lye bamaze mu kkomera babadde bejjusa olw'ebyo ebikolwa bye bakola ate nga bulijjo babadde nga bakola ki balaga nti baali balwanirira ddembe lyabwe so nno omwami Balaam n'amugamba nti Bobi Wine teyandyemulugunyiza yandibadde asanyukira gavumenti okusobola okuba nga yatadde abasibe baabwe okusinza okuddaawo okwemulugunya era mwami Balaam ono kyekimu akoze ekikolwa ekyewuunyisa n'ayita Bobi Wine nti agende nakaseke bagenda kuba bakuza birthday ya President Museveni okweza emyaka 8 n'amuinvite nga yamuyise ne abanupu bonna ba comrades nga mwami Lubongoya nga mwami Joel Senyonyi n'abalala yabayise bagende babeere ku party eyo ate era n'abakakasa nti President Museveni bw'amala okutukulembera oba okutufuga mutabani we yagenda okubeerako genda kubanga olaba engeri gye yakikozeemu naye ng'abantu bavuddeyo ne bayomba ne bagamba nti amuyise musiru tayinza gendayo kwegamba bannayuganda bosimanyi lwaki bayomba osanga Bobi Wine ye tetunamanya kyatugamba oba anaagenda oba taagende kakati ate ebyo ng'obivuddeko tuddako ewa mwana mulenzi Gravity omutujo manyi yalina ekivulu kye mu weekend kakati ebyuma ne bitamukola bulungi ate nga mwami Balaam ye yali omutesitesi yavaayo n'alangirira nga mwami Balaam bwamuwadde sound enfu era n'amulabika nti yamuswaziza wabula mwami Balaam naye amuddiza omuliro n'amugamba nti no ekyo kye yakola tekyali kituufu yayagala amuswazi oba yali agulibbwa okusobola okwonoona erinnya lye kusinziira kubanga lyamaze mu bidongo ekyo yali ayagala kumuswaza naye amulabudde n'amugamba nti bw'otaba na mpisa byonna byokola tebigenda mu maaso jjukira ono Gravity omutujo ali nkumbiranye n'abaana ba Nuupu era babadde bamukuba left and right okusinziira n'ekivulo ekyo bwe kyaliyo nga ye agenda competinga ku lunaku lwe lumu ne Mick Wine wabula ebivulo byombi byali successful naye nga si ku satisfactory tebyali successful nnyo naddala ekya Gravity okusinziira ku bantu babadde nabo olw'ensonga nti yali yeesimbye ku Mick Wine ate nga bayina obutategeeragana ne Nuupu era bangi bamusekerera newankubadde nga ye yavangayo naye n'asekerera Mick Wine tajja kikuba Mick Wine ye akakasa nti yafunye abantu abamumala era ne Gravity naye agamba yakoze weewaawo nga ba media personalities nyingi bavuddeyo ne bakuba Gravity omutujo nga bagamba ekivulo kyamusaze kakati nno mwana mulenzi ono olw'obutakkaanya bwe bwalina bannange bafulisoolyo babe bakikoze bavuddeyo ne bagenda paka mu kyalo ewaabwe gye bamuzaala ne balaga jjajjawe ne balaga amalaalo ga kitaawe ne balaga awaka waabwe embeera gye walimu ne bamugamba mu kifo ky'okuvaayo agenda azimbe eddwaliro e Busaabala agenda asooka akolere abantu beewaabwe mu kyalo era n'alaga nti bali nabo si basanyufu olw'ensonga nti baagala abazimbirewo waakiri ennyumba bingi nga bw'ogenda okuba obiraba kwegamba bano abaana ba Nuupu oba ba Nuupu oba mikwano gye oba baani abakikoze bambi bagenze ne bamutinkuula paka eyo gy'ava ogenda kubanga naawe obirabako ate ye Lilipazo alidde matereke ene Bumalu Kiseka era ng'entabwe eva kuba nti balowooza Lilipazo bwe yagenze eggulu n'alya kwegamba biri awo byakulya tolidde ndidde ogwawa ngweno kwegamba bali awo nabo beeyogeredde ebisongovu bisaana kubanga obirabyeko ngenda kuba nkuteera vidiyo zonna nga bwe zigenze obeera ng'olabako mukwano mukama omulungi akunkumire beera bulungi bye mumwabadde Muwanguzi Paul mumwabadde Obalai Siraje mumwabadde Muganza Joseph ekyemunyisa nti ne munnaffe omu gwe bayita Sanya Muhyiddin Kakoza gwe mubadde nga mulaba ku mawulire ng'akayanira eddembe lye era agamba bamusiba lwa byabufuzi agamba bamusalira oba bamusalira naye bamaliriza nga bakozeseza abantu be naye ne bamugonza era naye yavuddeyo baba abadde mu kooti bamulabye ng'agamba nti twamulimbalimba nazza emisango egy'okutuwagira nkuyita wamu ne muzukulu wa President Babi Tungo wamu ne bakwano bo bokola nabo Right Honorable Joel Senyonyi
Honorable Senyonyi, Honorable Secretary General Lubongoya, muganda wange baba wafe Nyanzi, baba wafe Ediawe, Miki Waini, mwena nowe nakaseke Honorable Rutamaguzi Samakula, mbaita kulwakachika akategesi okujja eruwero we nakaseke mu Luwero Triangle okwebaza Katonda okwegata ku president okwebaza Katonda okumuwa obuwangazi bw'emyaka 8 egisobosezza eggwanga okututransforming okutujja mu ghetto ne tubeera kati nga abasinga tuli babaka ba parliament abasinga tuzimbye ezi beach tuzimbye ezi hoteli tuzimbye tusasula tusomesa abaana baffe ebweru tuzalira ebweru tujanjabira abaana baffe ebweru tukola ebintu byonna ebirungi twandikoze ebyalinga ebyabagagga so oyo omuntu atusoboseza okubikola ebyo yaleeta eddembe naleeta emirembe nakkiriza private sector okukula oyo nga si mulala ye taata wa president addako General Museveni kati gravity yalinye gye gakola ki gye gava which is very wrong naye ndowooza yabadde n'obusungu bw'abantu okugula the gravity tasobola kugamba nti ebyuma byakaddiwa ebyuma byange eby'ekimotoka kya MTN byabadde bimala abantu ababadde waabo era singa nayise ekimotoka kya MTN neteeka waabo oba kino ekya NBS kyabadde kimala oba boombox yabadde emala kubanga wagamba nti ebyuma tebyogera yabadde ayogerera ku ki byeyogedde ebyokungu yasasuddwa nvume naye nze singa buzibu nze namusumbye is a young man ate bakozesa ebintu bingi naye bw'otabeera na mpisa buli kyokola kijja kufa buli lwovuma abantu abakulu n'obayisaamu amaaso buli kyokola kijja kukola ki so mpa abavubuka mwena amagezi nti okuvuma abantu n'okuvuma bizinesi zaabwe bizinesi eyo ngikoledde emyaka 40 n'okusingawo bw'ojjawo emyaka ayakayimba emyaka 10 kati Balaam ye waba alabanga sawundi yali mulungi nga ye bw'alowooza kubanga nali sigwana sawundi mulungi eba ndowooza nga minisita naye kyenayogera ensi yonna yali ekiraba sawundi yali mbi microphone zaali tezoogera screens zaali teziriiko emu ya saidi emu yali teriika abaaliwo mwakiraba natuuka ku stage ne mali dakiika 2 nga tekuli sawundi nga teyogera kati omuntu ng'oyo ng'ate wabadde omunoonya enkeera naye nga sawundi ye teyali mulungi sijja kimenyaamu sijja kirumamu yali alina okukola omulimu gwo gumusasuzza byakole oba nze ninamu abantu basirina kuba nsamugamba njagalamu abantu bwe bati bogenda kubira abantu bwe bati yaziramuga jangu leeta byuma tukole ne musasula okitegeera ate so ekyo waba agamba nalina abantu batini nalina ki ekyo kiri gyali yali alina okupresentinga nga bwalina okupresentingira abantu so that n'abalala abalabye sawundi bagambe numbers ntini naye ate sawundi ya Balaam nnungi bwe twogerera tukoze enoonyereza wano abagravity tutuuseeko ewaabwe era ewaabwe wano gano ge malaalo ga kitaawe gano ge malaalo mwetegereze bulungi amalaalo gano ga kitaawe gravity ono yesengaawe yono sengaawe temugamba nti ate yesenga omuyita otya mama wabuyu girisomu wabuyani girisomu wabuyu girisomu akuyita senga tutuuseewo ewaabwe awadde kituufu gravity agala kuzimba eddwaliro Busaabala naye nange jangu ozimbeko ene wamwe ki eddwaliro jangu ozimbeko ennyumba njereere baga senga wa gravity aligamba jangu ozimbeko ene ennyumba oyogera mu lulimi luli lwawuli njotongole hene ennyumba mwana wange kwegayiriye njotongole nga n'ennyumba walome nga ati n'ennyumba ya wabuyu yes eno bayitayo batya wano Kangalaba esenta ate bagita batya esenta Nalusaga ye tutuuse eno ye nyumba ya senga aligamba gravity jangu ozimbeko ene ennyumba okusinga okubeera nga ine ennyumba just Busaabala wokka jangu ozimbira obuyumba ate sente olina jangu ozimbeko ene waka amayumba entaana twagira zedda entaana bagirabye naye tagakuddaabiriza bagizimbeko n'akayumba waggulu yes entaana yeeyo so gravity eva mu malala g'oliko e Kampala n'abantu beno bakola ki bakwagala mubulira balala bamwagala eno jaja wojunika kwenda nnyo kaliyeba kwenda filipa kwenda bani bosi bakwenda
Yes. Njokoleke n'ekyo mugaso mutalo mahati wabuyu gakola ali kwemba. Emuwulidde mama yogera mu lunyere lwennyini gye bazaala Gravity waka nti ava mu malala yakoze ekivulu ne kimusala. Butadde eno jango deno ekivulu ki oberengo otandika okufuna abantu. Abanyole basho. Kitegeeza abantu bewaka muli banyiivu. Muli banyiivu. Wetwogera wanandi ni jaja ano jaja wa Gravity omuyita otya Gravity muzukulu Gravity muzukulu mubuuzeeko agenda kulaba mubuuze gweyogera anadamu ajja kuddamu gweyogera mubuuzeeko nti Gravity webali mubuuzeeko mu lulimi luli mubuuzeeko mu lulimi lwamu Gravity oli otya ojebali yogera mu luli olunyoli ayinza okwerabira tokivaako gwe yogera mu lunyoli abibulira otyesewo oliyo omulamu nga tayogera gwe yogera katugenda mutwalira abirabe twogera tuli aba Gravity wakawana yajjajjaawe era yeno compound yabwe amakage mulengera eri gye bazika taata we naye tuligenda tuli kulambula tulabe kati bano batata we bano batata be awo kirungi yeno family kale okugenda okayumba kali abo baganda ba Gravity bano kayumba baganda ba Gravity okay katugenda tulabeko ni muzeeyi uli eri kangenda ye muzeeyi mangu omuzeeyi wange ogamba otya oli bulungi bangambye mbu taata wa Gravity era nga ndi njagadde okubuuzaako gwebale muzeeyi emirembe gigamba gitya tubeereyo Kampala eno ye wa Gravity waka weno wenyini kirungi nnyo nkulaba omufaanana ate ayinza olowooza ati si yegwe ono taata wa Gravity omuto si bwe kiri yes weewali wagenda ewa Muhoozi Embalala n'oyimba ku kivulu kya Muhoozi campaign ne bakufuuwa n'obusente awo n'ebigambo bye wayogera tubijjukira ne tukukangamu katono nga ghetto youth ne tukuleka ne tugamba olusanga onolabuka n'ogenda ewaani ewa Sale Musale n'olwalirayo n'olubuto majege gakusitula ne gakutwala mu ddwaliro ewa Sale ne tukukangamu ne tukuleka ate okumanya gwe obadde n'omukisa munene nnyo Lumbuye yajja ku live yo n'akulabula n'akugamba walya sente za Panado n'ebigambo bye wayogera walowooza akuleetedde mirembe kumbe yali akulabula osegedde Lumbuye yakulabula n'enkulabula n'enkugamba liri puzzle weetereeze ojja tufuuyira naye nga nkulabula nga ghetto youth sikusabudde just kwetereeza kati atojjonkera olina mujja wa mama wo yakuloga kiki wali wakuloga mbuwefuula bisekisodde eno n'eno nga tukimanyi bulungi nti abawagira Museveni bamulyako sente nga bamugamba nti bwe tugenda mu bantu tetufiitingayo tetusobola na kutambula mu bantu mirembe kati Museveni afuba okubikola olusalosalo lwe twateekawo nti bw'oba omukolera sigala eri yensonga lwaki aleeta obusajja nga mmwe ne mutandika okutwasamira liri puzzle tukuleke nga bwe twalekaani sooka ombuulire chance tukuwadde eziwera tukuwadde ezimala bojja zinakuba sina kyenfiirwa siri kakiiko kerosi kimu siri memba mu kanisa yonna yadde omuzikiti sirina benkulembera abanjagala banjagala bandabira mu ngeri nnyingi abanjagala bandabanga omuyimbi ayimba ebyekisiru bandabanga ayeetaaga okuyambibwa okuwaayo omutwalo waliwo abandabanga kazanyiikiriza abamu bampita comedian abamu bandabanga atasaanidde ne bampagirira mu mbeera eyo sirina kyakufiirwa kubanga tosobola kuntoolako muntu n'ogu olimba weerimba tolimba mwoyo go teweebuzaabuza ebimu mbadde nkulese nga sibyogedde ku live nga nagusaze n'amasimu mangi gankubiddwa ekiro nga ndi mu kujjonkera gwe wantandise nakujjokedde nno nga nkulaba ozojjonkera abantu bangi waliwo abajjonkera nga bituufu nga nange ndi mabegawo naye kikyamu nnyo okujjonkera omuntu aliroyo okitegeera omuntu omutuufu atambudde n'abantu abantu abamu mutuuse nekuleva olw'okuba mmwe baabawa ekisaaganda kyammwe muliyako mpola
otegeera mulyako mpola munyumirwa abantu abamu bambi n'agamba nkole ntya eri sirina gwe mmanyiyo gy'oyagala okunsindika bongamba nti nkolera sirina gwe mmanyiyo tewali ne yali apise neno gy'oyagala okungoba gye mbadde nnyina mikwano gyange bazaake ne musanga mu sawuna ne mugamba onalebo njokyayo ate nayo ngobyeyo kati ondesse mu nsi otegeera gwe gy'oyagala okunsindika sirinayo na gwe mmanyi sirinayo na simu gye nkuba sirinayo na muntu gwe mmanyi n'omu gwe gy'oyagala okunsindika kati oyagala nsigale mu bbanga gondekaawo olw'okuba baakuwa Wuma Lukisekka enkola yammwe tugimanyi gavumenti bwe yamala Facebook ku TikTok nejja nekwata abavubuka mmwe nebawa ssente bwe mala okubawa ssente nebagamba mugende nga mutunuulira buli aliroyo buli alina following buli ayagala Kyagulanyi n'omutima gwe gwonna mumujjonkere mumuteekeko ekintu nti oyo kati munyambi oyo yalya oyo yeetiyuula mumukyayisa abantu kati mmwe muli ku kisaaganda kyammwe mulyako mpola bakitiibwa mu mirembe emiyitirivu mulya muwoomerwa mulese mwagala kutta kaliya z'abannammwe kyova olaba nze ng'omuyaaye nakabuuse ne ŋŋamba sigenda kuleka Wuma Lukisekka kulya kisaaganda kubaffe ebimu tubimanya ne tubaleka Wuma lw'oli ku kisaaganda olya tolina buzibu oli ku kisaaganda olya bwonywa bwokkuta n'ensi togirinaako buzibu bwonna oli ku kisaaganda olya baakugjamu ne bakugamba bwe genda buli gwolaba mukwano gwa Bobi Wine wakivuza otya Bobi Wine jjo bw'abeera ensambya nze yasookawo bwe mmala okusookawo information n'ogifuna nze namulaba Kyagulanyi era nakwata mu ngalo nanga olunaboze ne mugamba baba nzize manasta lasta situka tutambule nanziramu ekigambo kimulu naba abalasite bafa ne mugamba pulezito kulika nevaayo abaana ba struggle bonna nga bali awo mu parking eyensambya ku ddwaliro abaana ne baŋŋamba lunnabe wano tewali seefu kubedde omusajja tubulaba buyitaayita bwetalaatala bwagala kuyoola nenkwata emmotoka ekiro abaana ne bagamba muyingire wano nenkwata nnuwa yange nenteekamu abaana bonna nevuga abaana ekiro buli omu nemmuza gy'abeera nembatwala kanuwa nakatwaliramu abantu nga 20 nga babalindidde wabeeru babayoole nembajjawo nembatwala tuba tukkirira ensambya akasajja nga kambadde masiki nekagamba va ku baana boogeddeko bwogezi mubaleke musajja nandaba naseka nentwala abaana nembazaayo bino byenjogera ayitawa yali avuga n'emmotoka mukimanyi ayitawa bwemba nimba nzinjulira ayitawa akuuma Kyagulanyi David Musiri njulira MP2B Makindi David Musiri mu motoka yalimu Dogo City yalimu mu motoka abaana nemba droppinga osegeera kakati gwe olw'okuba bakutemera ne bakuwa n'olya n'onywa n'okkuta oyagala kutta kaliya zaffe Wuma loze ndi muyaaye munno muyaaye piwa n'ekibaba nkuba tofuwa ndere saagala kumpinga leeta issues kwoyagala abantu bankyayire njagala oleeta ensonga semasonga leeta ensonga ennene lwaki oyagala abantu bankyawe